Ansubire nti mwasibye bulungi mujye baleko jonna gye mutuusako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza sijja kuba kubeera nga mbeebaza mwebale nnyo mwebaye ddala mwenna abalaba videos n'abalikinga abakomentinga mwe mwenna abasubscribinga buli lunaku mikwano gyange temujjanga okwo amanyi enzo Mumbejja Aisha Nasolo wano ofunawo updates ge mawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga mawulire gonna agaba gatambula agali mu lugambo n'agakasiddwa butereevu nga kuleetera wano wabula n'enkulabula nti munnange gano sigeekakasa oba ganeeno munnange gakakasiddwa so nno ntuuse era essaawa eno okubeera nga ate nga kutuusako wabula nga sinagenda mu maaso kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribing ateekako akadde toyongera okubeera nga ate nkuweereza naye nga amawulire agagenda mu maaso ga Ant Kaduuka Ant Kaduuka munnange naye bamutabukidde waliwo akatambi bwe batyo munnange ke yagenze maaso n'okubeera nga ate alaga bw'atyo ng'ali ku TikTok n'omuvubuka omu nga balina ensonga zibagenda mu maaso n'okubeera nga ate boogerako abamu ke bavuunudde obulala ne bagamba nti bannange Ant Kaduuka yakitukoze n'alyoka ayogera bw'atyo mu lujjudde lw'abantu ng'ebisambi byonna biri bweru ate n'amayirako ddala essaawa eziwererako ddala kati no Don Asia avuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate amutabukira ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogenda kuba butereevu okekkanya then n'oluvannyuma mmwe mwenna bahasolazi ab'enjawulo abalina ekyoto ky'okubeera nga ate mugenda mu nsi ez'enjawulo mu kuba ebyeyo naddala Dubai engenda kuba nina ka video kengenda okubasuulirayo kaawo maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera nga ate okekkanya mukwano gwange waliwo omuvubuka avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate alina byayogerako naddala ku mirimu gye Dubai ng'agamba bannange mmwe mwenna abaagala okubeera nga ate mujja mu nsi ya Dubai mu Dubai temukyali mirimu bingi byagenze maaso n'okubeera nga ate ayogerako era akatambi ako mukwano gwange ngenda kubeera nkabalekerako ngenda kusaba londamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange mbeera nga ate obireka wabbali ng'eŋŋombo yaffe wano just eat the meat and throw the bones munnange nsuubira nti gwe wenna anaabakawadde obudde butereevu kajja kugasa era ojja kubeerako n'ebintu bingi nnyo nnyini ddala byogenda maaso n'okubeera nga ate okola ki okayigamu naddala gwe hasola ateekateeka okubeera nga ate ogendako okubeera nga okuba ekyeyo naddala mu nsi eya Dubai ngenda kuba nkusiibula fonna toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala essaawa eno yennyini subscribing awo oba tonnaba teekako akadde mukwano gwange likinga video eno oba ogyagadde goodbye for now. Wandabadde naka video ke na savinga ojukira chali wange bekenzo ndi muyimbi sagala nnyo mugira nnyo naye jukira ebiseera ebyo wamugambira kwata award. Okay, it's your girl Don Asia the student 2022 tuba tuyingiddewo neera ingaba manyite tugenda kubalwisa nnyo okusinziira kwekyo kye muba mulabyeko tuba tulina kubategeeza oba okusamalizinga amawulire gaffe nga bwe gatambula mwana mukimanyi bulungi nti among the queens of TikTok. Yes, bwatyo Ant Kaduuka yavuddeyo munnange ne yeetega ku TikTok naye ate ebyembi ne yeetega kibanda muyita kibanda nakeera okwo walimu Abu Dhabi wonna bwatyo namwetega ate nga mfana tukimanyi bulungi nti kibanda nakeera upcoming abayimbi omanya abakazi n'okwetanira abayimbi nowadays naye Ant Kaduuka nabana kugamba nti by the way mukazi gwe you are not alone toli weka. First of all gwe manyoni ngwa muntu oliko ekizibu. Secondly I think bakadde bo baba akukolimira. Yes, tulina okugamba wavaako emabegaawo n'okola bu video ow'enjawulo nga weetega era bw'oti wagwa ku musama eyakuyamba n'akuzaalamu omwana ate n'amala n'amukulekera n'alinnya ennyonyi ne yeeyongerayo ng'alaba tagenda kusobola kukwasaganya kulwa neeyisaayo watyo nera yavuddeyo n'addayo mu media fena tukimanyi bulungi nti Ant Kaduuka ye yetegera mu media janoonyeza abasajja abamumasa kati ku mulundu guno yetegedde ku TikTok naye ngafa abamanyi ba TikTokers yatomedde oba tumugambe yafunye bad parking yagenza mu maaso okwekaza yayogedde ebigambo bingi nga yeeyisayisaako naye era yabadde amaze dda okuva mu mbeera ez'obuntu ng'ayingidde embeera mu mbeera ez'ekiraavulaavu tumumanyi bulungi era yabuzeeko kati okutweyambulira atulage ebitundu bye ebimu ebikadde ebiringa ekigere kye balinnyemu ekigere ku media naye ate
bwetutyo nga ffe ba tiktokers tuvuddeyo kino ekintu nga tukivumirira. Ant Kaduuka oli retired general. Ant Kaduuka ne woneetega ku TikTok ffe twakuzira. Yes, twakuzira, you are not among us. Ne woneetega ku TikTok onogamba nti kati nze neeteze kiwedde mukwano twakuzira. Tetugenda kukuwa time yo. Ate n'ekirala njagala okimanya nti ku mulundu guno weetegedde ku kafu. Nze navaayo ne nkugamba pulira mboneewerera nga nkomyewo Uganda naye saba nnyo ate kola nnyo okuneekana kubanga nandituuka Uganda n'enkwenganga n'ogamba yono omukyala gwe nali ndaba ku TikTok. Otherwise Ant Kaduuka watuswaziza nnyo gwe nga gwe lekeraawo okusaamuka agagambo agalinga emizindaalo tuswaza. Kyekyaviirako omusama okujja Uganda n'akuzaalamu omwana n'akuleka mu nnyumba. Tokomye kwekyo ate okobya mu media kwete kazibe Uganda mudibye luno. Naye nga njagala mbabulira nti mu generation ya TikTok muli ku kafu kubanga bali bafu bazibu mugumira ku Facebook. Ku Facebook osobola okwetega nofunayo omwana ati omuntu ategera naye ku TikTok giri mizina. Bw'aba takubazeeko ka platform okugusa ensonga ye abala kukubba. Kati Ant Kaduuka ku mulundu guno watomedde oba kyetuyita bad parking. I don't know. Naye nga byebyo bikwatagana ku Ant Kaduuka yavuddeyo n'akwata bwagugga w'ebisambi bye byajjula mugaba. N'akwata bwagugga w'ebitundu bye ebyekyama ebimulinga ekikere ekirinnyemu. N'abyeta n'abyasamiza abantu ku TikTok bwati omukazi oyo ataswala yamaze for almost 2 hours ng'ali ku Facebook ng'ali ku TikTok live akunamidde abantu. Bwetyo ku TikTok ng'omanyi nti TikTok kati ngazi erina aba news anchor mwana muwala Ankunda yavuddeyo n'asobola okubeera nga atusakiza amawulire ago mu field ya TikTok. Dubai teri mirimo. Dubai teri mirimo part 2. Nayogedde ku kintu kino Bannayuganda ba agent ne bavaayo ne bambuukira abamu n'okuyomba baayombi abamu baŋŋamye nkole revoking ya statement bansasula eziremu nkuba akalango. Naye Dubai bannaye emirimu gyakyuka. Emirimu gyafa. Dubai mwalimu mumanyisi oli. Ngenda kwetekamu tiketi ne visa. Ngende mbalage kyenjogerako. Dubai Abannayuganda abakuyita okuva e Uganda osulewo omulimu gwogukusasula emitwalo 6 oba 7 kubanga balabyeko basuuza emirimu. Akutwale Dubai okole abala zino milioni za sente zoyina. Kubanga omulimu gwakugamba gusasula bbeeyi, simanya barista, simanya kuvuga motoka, simanya kubeera askari, bakusasula milioni 4 milioni 5, kwata milioni 7 oteekemu milioni 8. Ayagala omuweza ticket milioni ngemu kitundu. Manye eza visa. Omuweza ticket. Omuweza commission okufunira omulimo. Kubanga bagula migule naye teri muwarabu atunda mulimo gwe. Ezo sente obozi wa munna Uganda. Ayagala omuwe eza bed space milioni nga 2 kitundu emyezi 3 okumaliriza ng'olimu milioni 7. Ezo ze sente zaabala ye gwe mulimo gwe olwaba akola. Era babeera ku internet kuno nga basireyinga ne mbuzo okolawa. That's how they survive. Kuba buli mwezi bwakwasayo omuntu ogwogu n'amuggyako obukadde 7. Bannayuganda abasasulwa milioni 6 oba 7 e Dubai tebaliyo oba batono nnyo. Kati yakugamba bw'abaana ababonaabona basiru tebalina mpapula simanya bali ku baniyasi ne unioni. Lwaki bw'ogamba Dubai eri bulungi lwaki tosookera kwabo abaana okuyamba kubanga borede bakuli kumpi. Era ne bw'omugamba nyina muganda wange ali Dubai awo mbanisaba omunkwatireko mumukigezese akugamba yagala kuleeta ava Uganda kubanga eri Uganda akyali desperate tamanyi kigenda mu maaso. Bano Bannayuganda be batolosa obutolosa bakubuulira ebirungi ebiri mu Dubai n'otoloka papasire akutolosa gwe mulimo gwe kubanga okutolosa kya bbeeyi milioni 2 okutolosa ze sente ayagala ezo milioni 2 z'omuwa oba akamu ekitundu oba obusatu kisinziira ku how naive you are. Kati bw'otuukayo bo tebaagala mmanya ddala otolose toyina passport toyina visa byonna obireseeyo ew'omuwarabu toyina kaadi toyina pamiti ogenda beerawo otya. Abaana bali ku union balinganga 2,000 abaana bali ku baniyasi balinganga 3,000 balwala ne bafa n'okufa tebalina kiboogerako. Dubai neekwata neeyoola neegenda neesuula eyo naye bano bakyabayita Dubai yakyuka.
Era kyobola amawanga nga Nigeria gano n'abantu bago ne gabazaayo ne Kenya ne baddamu ne batuula buto ne bakola endagaano ne ba prince bayo omuwarabu tamala gazanyira ku Nigeria naye ye Uganda fa buli muna Uganda recruiting agent tumanya buli muna Uganda jamu abeskoni simanya buli muna Uganda akuyamba ko ngoli ko overcity simanya target ya send bwamalo zikujjako tayagala mmanya bwoba mukazi ngoyina muko ku bine erisagala ngogenda kuba malaya bakuvuga ogwena olubege kubanga toyina bwogenda surviving nze abaana eyo baŋŋamba nti eno abaana Dubai okozesa nga bw'oyagala gwe weesalako era bw'oba oyina mukazi we Dubai Godfather nkubuulira bw'akomawo mukebeze sirimu bw'abanga yetakola mu kiyumba eno omwana okwega batakiraba mu buzibu kubanga ye survival gy'ayinawo okitegeera kati okutwala abaana Dubai kituufu obaddala oyamba abaana gumu abayombye ne mwogera musimanya jangu ogezeko emikisa gyo omuntu wolemeredde okugezesa emikisa gyo ku milioni 7 eziri nozijje Uganda n'otunda poloti noziwa omuntu lwaki tosobola kugezesezaako wano ezo milioni 7 kubanga Uganda is free wano Uganda obanga oyina obwongo obuyiiya bonna bayiseewo mu kuyiiya teri ayiseewo mu kusaba mirimu batono abanakunaku bayiseewo mu kweyiiya naye muti okuswala mulimu kaabaana babatya simanya namuddu ananda batya noyagala ogende Dubai ate bwogenda emirimu egiriyo egy'obwakadaama egy'okukola ku bifaamu tojagala oyagala nayo emirimu mbu kawungeezo sireyinge simanya ku makyo obeere ng'okola my dear Dubai yakyuka si bye biri byolowooza Dubai emirimu tekyali competition nyingi kati Dubai wasinga kubaayo bafere bagenda kuba